Abakyala mu disitulikiti y'e Mubende bakwasiddwa ente enzungu zinusu bulaaya 40 nga zigenda bayambako okweggya mu bwavu. Ente zino ziweereddwayo Pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ng'ali wamu ne mukyala we Janet Museveni ng'abadde yazibasuubiza. Abasawo b'ebisolo okuva mu maka ga Pulezidenti be baleese ente zino ne zikwasibwa omubaka wa Paalamenti omukyala owa Mubende Bena Bugembe. Tusuubira ente zino ente zaffe twagambye tezifa ly'erinnya lye twaziwadde era n'abakyala twabawadde kondisoni eyo nti ente gitwale ng'omanyi tejja kufa bwefa oba olina okugizzaawo kuba tetujja kusobola kuzza bisolo mu bantu baffe kugabira bantu bonna ng'ate ebisolo bye tugaba bifa. Mu bbanga ttono n'ente zaffe 40 zituuse bannamubende muyogeyoge tulina okuzirabirira obulungi zisobole okuzaalukanya ebyenfuna mu disitulikiti yaffe. Abakyala abaweereddwa ente zino balaze essanyu ne basiima Pulezidenti Museveni okubawa ente zino ne basuubiza okuzirabirira obulungi. Abakyala b'e Mubende ffenna tuli basanyufu nze nga chairperson neebaza Honorable waffe kubanga omukyala yakatandika mwaka gumu tutuusewa. Ndi musanyufu nnyo kubanga ngenda kulunda ente nfunemu abaana bange banywa amata ate n'abakyala bannange baganywemu. Twagala okwebaza Oweekitiibwa Pulezidenti ne mukyala we Janet olw'okuba nti basobodde okuwa abakyala baffe ente zino era ze tulowooza nti zijja kuvaamu ekirungi. Mu ngeri y'emu abatuuze b'e Lubaga bakubiddwa enkata oluvannyuma lwa mmeeya waabwe Joyce Ssebugwawo okubafunira ebintu ebikozesebwa mu malwaliro okuva mu kitongole ekya Save the Children International era nga bikwasiddwa abasawo okuva mu malwaliro okuli Kitebi ne Kawaala Health Center. Zino zigere zibayambe mu mirimu gyammwe okusobola okujjanja abalwadde baffe bulungi basobole okuwona baddeyo eka beekolera emirimu gyaffe gy'okulaakulanya eggwanga lyaffe. Masks ezo tutera okuzifuna mu clinics naye nga zibeera ntono. Ozifuna then nezigwaako kati most of the times n'obeera nga toyina. So kati tugenda kuzikozesa abasawo babeera protected nga bazambadde aliko n'ezaalwadde nabo. Luka Kajiri ne Amina Nabirye be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.